Yabagamba aliwa mugamba yono. Musajja n'agamba yono kuba nti ewaffe Yamani kabaka teyeebaka wa musajja ono. Nze badde manyi namusanga nga bamukuumye naye aliwo wansi w'omuti bagamba bagenda okumulaba eno ku mugongo nga waliyo ebipaapa eby'omukeeka. Musajja yavaamu ebigambo bino bibiri. Yagamba nti adalta wa hakamta wa numta. Walamula abantu kumwenkanya n'obalamula bulungi kuba ne weebaka. Naye agamba naye nga sinnakakasa bagambye okumawo ayina ekkanzu erimu ebiraka 14. Soke twala ekkanzu yo bagenda okuwala ekkanzu nga biri 13. N'agamba kubulako kino. N'agira wanti n'agamba waliwo kino ekiri mu mukwawa. Be basahaba sabala kusasira atukwatire kali bye yaserengea eyokulaba seeka hasara los tetujja kulaba muntu tujja kusoma ki dini ya Allah obanga asomeseza obanga atujjukiza ebbanga lyamala era osira mwina kawukumi abalimu Allah mbajjemu kutubanya ngeno okusoma seka Mutebi juzi nabadde nina kusoma Pro 6 n'ensazaamu nengena mukyale sekoyo wasomesa tetwebaka shiriki lwaki temwebaka lwaki abamwebaka soba bakusasi oyo shiriki omunene nnyo abantu bwe bakolera ku ki ku bantu. Seka moja agamba Qur'ani egamba hadithi egamba siseka moja sabala kusasira mwabakende waliwo abagamba ajja kujja kusaawa musanvu taliyo mwabakende sabala kusasira tugenda kwejukanyako emiteeko gyo abaana betulire waka ngende kubanga banzijja mu kusomesa. Sasa zina programu eno Allah munene zinasudde nja kubaka bwagasi kwesomeseza abaana bange tende kumakya kulya simu baseeka bategeka mutugamba naffe tuli banene waki okubira essimu saawa emwe omumaki seeka kyolina omuwadde wiiki 3 seeka Mutebi salamu aleikum seeka woli kati babulidde asomesa nebagamba ajaliwa mangu awo tuyite Mutebi mutwalako appointment singa kyakola kati nze mbadde wallahi sibina era mbadde kabwangasi naye akagere sikizaki asira naye nga wamanyi omuntu nga yasomako iri bwebeerawo sabala kukiza kigenda okubajjukiza abaana emiteeko ena Allah tabaraka wa taala gyeyogerako mu Qur'an. Tulina abaana naye mwana kiboyine waka sabala kusasira kika kya mwana kikyoyine waka ku miteeko emeka ena gyetugenda okusomako mu dakiika ze bampadde inshallah ngendo siyinza kubeerawo abaana bali ebiro genda amawulirizi sabala abasasira mwampa abaana kusomesa n'okutula ebisomesa wali tumwanga yakusasula siramunibakodo nasomeseza muwalire abaana 38 nenfunamu emitwalo 2 wawoseeka wange omwaziri wawino ye bamulangira ku 15 seeka asente nyingi Allah basasi mulibakodo omwana wasomera walina 15 nga kutawaza asasula 8 newa Allah otuukeyo omwana ono eky'enkumi ky'omutaddemu wallahi kikigenda okugasa mukabuli ng'agamba nti Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu 15 omwana edduwa gye mumuwadde ne towers omulimu amanyiya bonna amase omwana yafunye 36
n'owobuna ani ayina ennyingi omuzungu yasulika obwongo bwange nnya n'asatu mu mukaaga ziriwo ennyingi omwana yafunye 36 ani amwagala neyafunye omunaku mitwalo 8 zagenzi naye seeka ateeka omwana agenda okusaala wallahi n'amusomesa eswala okuva gyetandikira paka gyekoma 15 wallahi noyonga epanisoli bagamba 12 n'abalamu abaana 5 12 omutwalo nyingi shekisalirawo wallahi abatusasi 15 zotadde mwana nze essaawa zino abaana bano abasoma Quran basasula emitwalo 38 natunuddeko ku satula eya seta parents uniform the school fees zange naye ng'omwana agenda kufuna byovetuli embateto tenkumuka mu kinana naye omwana agenda okusoma Quran ng'oli mu ntaana Allah akuwa empeera emitwalo 3 nago mutukubirayo n'olwekyo ne bannange omwana buli yenna alina omwana alimu ebintu bibiri either akuyingiza enjala oba either akuyingiza omuki buli alina omwana aliwa saba Allah tabaraka wa taala akuyambeko omwana we akuyingizewa naye otherwise omulembe guno gwe tuliko gwe tunaaba tetusabye nnyo abaana bagenda tuyingizawa kati Allah tabaraka wa taala najja tulawula fe abasiraamu tutegeere emiteeko gy'abaana bano olwane nnyo olekewo omwana agenda okukusabira baleti ne baseeka muwulirize akagambo fe baseeka tujja okusabiddwa nga tulina maayi okukola tulina ebyaffe biki naye osanga tuze kusoma Dawa omwana ali mu kiyungu afumba mmere nzize kusabira kitaawe dduwa nze nina taata ewange eyanzaala obulumi obwange buli kwani ku taata owange siwuwo ne bajja ne bakulimba funa akabaani osabirani baseeka bajja okusabira bakitammwe Dawa nga bamanyi waliyo transport waliyo omuceere enkoko kati gwe mufumbire ekyayi omukalu n'omugaati omugambe yanga sheekh barakallahu fikum eyebiwanfu ayagala omuwa emitwalo leka nze nyina gye twagenda okusoma Dawa ne baseeka bange bafuzi bali munaabamu tusoma omusajja n'atuwa emmere omusajja n'atuwa emmere yali nnungi nkoko nyama butunda tuba tufuluma tukomawo omusiraamu n'abuuza seeka waliwo omusaayi nemugamba otegeezaki ka transport nemugamba tolina emmere tambula okole exercise paka nakano twayaga omusajja natukoze eki wallahi billah abasiraamu baayomeraga oyo obusiraamu si naye obudwayo ekiriiza taze kusabira kitaawo aze kukola ki teekawo omwana agenda okukusabira nga seeka niye muleese yakulya muceere nakufuna mitwalo 5 kyova nze emyaka 40 topitanga tisiine mugasina osanga oyo omwana kowa bakuyitawo seeka mujje musome katumu ya taata kati muli Quran lwakiteerekawo omwana hafi Nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu bajja ne bamugamba ya Rasulallah waliwo kabbule obusiraamu twamuziise naye ekigondo kivaayo nnyo tukole tutya Nabbi teyabagamba kukuŋŋaanya mmere
byabwe byamakumi ana eby'Abaganda, ennyimbe z'Abaganda bazifuula nsiramu. Nabbi yabagamba omusajja oyo ayinawo omwana nti Yesu alina omwana. Nabbi yabagamba allimuhu al-Qur'an, omwana oyo musomesa Qur'an. Ne batandika okusomesa omwana ne bamusomesa, naye buli mwana ejuzi gye yateekanga ku mutwe ng'ekivundo kigenda kikendeera ku ki. Eyakasoma omusajja oli mu kagguli, Nabbi yabagamba nti omusajja abadde abonerezebwa naye omusomeseza omwana Qur'an, Allah amukkakkanyisa kwata. Teyagamba nti baseeka mugende musome 40. Mubyagala tugenda kusoma 40 gataata ate 50 gaddi. Somesa omwana agenda okukwirirawo omubiri we mugamba mu mbeera zonna, agenda okukubeererawo. Kati abaana be tulina ebisimu byammwe bino bitaddewo sabala kusaasi. Abaana babiteekebeka Allah beyaberako muki gw'oli mwana ki. Kibuuzo ekisooka, oli mwana ki? Ye mu nnyumba olinamu mwana ki? Balina ekigambo mwana mwabasiraamu mukitwala ng'ekyaleyisi, naye ensonga nnene maaso ga Allah. Bannabbi bonna basabanga eddu'a nga basabiramu n'abaana baabwe, nga baagala ezzadde lyabwe libalondoole. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agenda kubakkiriza yagamba nti walladhiina aamanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Allah yagamba nti abakkiriza abatya Allah bwe baba bavuddewo ne bafa mu bigere byabwe, Allah azzaamu baana baabwe. Buli statement Allah tazzaamu sseeka, tazzaamu mukyalawo. Kwe mukyalawo mwabatiitira omukyala omugula ejiribaabu ya 3, omwana n'omuteekamu 2, okola byaki kirala. Omukazi muteekemu 2, omwana muteekemu 5. Wallahi abakyala abo mulaba olunaku lw'okufa baba, ennaku zo tebakyalina na BIDA, bamukwanira na kulumbe ajja kiguma wende. Bwoseeka waffe yafa, ennaku zino nawa mukyala abeera ku TikTok kuba muwasa mu kaseera. Seeka ali mu kyalo. Essaawa ezo Allah yagamba w'oba n'okufa gw'omukyala ate mubiri bubiri. Bwe Allah yabagamba myezi erina kumeka, naye nze Mutebi wenfiirwa kati omukyala baada afiire nsobola okuleeta. Allah teyamba idda. Kali gwedda ku musajja wange ofuwera emindi nfuira musajja olunaaba lw'okufa baba kulumbaawo abadde okumuwa amabugo be bakola ki? Assalamu alaikum seeka kabitalo yakukuma wemuli ebirowoozo biteeke ku mwana wo bijja kuza omusajja. Gwe musajja gwaliwa ebirowoozo biteeke ku mwana wo. Allah agambye wattaba'tuhum dhurriyyatuhum, abaana be babasikira. Kibula Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutulaga ekikulu ekigambo ekyo nga kikulu. Omwana olumala okufa, mukyalawo n'omwana ani asinga okufuna ekinene ku maaliyo? Mwana sibe kiri. Omukyala afuna meka nga waliwo omwana? Kimu kya 8. Sibe kiri nga waliwo muki omwana. Ate waba tewali mwana, kimu kya 4. Wabeerawo abaana Allah yamukendeeza nako omukyala. Kulwaki? Omwana ono kyekigenda okukasa. Naye abantu tebakyafaayo ku mwana. Endabira y'omwana omulese gw'omukyala, omwana n'ayambala enkunami n'atambula n'omuleka. Buli nabbi we yagamba
nabbi yagamba omwana yenna kasita omuleka buli kibi kyakola mugabanya wakati wayenda mukakuli bakuweerezaako kitundu yanyobeddwa obwenzi bwe naye mukakuli gwofunamu kiboko wabba yafunyeemu naye gwe mukakuli olwokuba tewaleka kintu kituufu bakubonereza ne bakuwako ekitundu wazimba ebbaala bakuwako ekitundu nolwensonga bwe musirawo yenna omwana bw'oyina ewaka mumanye nti omwana oyo eitha ntwala mu jjana oba muliro nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam teriyo omusajja agenda kuyingira jjana okujjako ng'abakazi bana bakuli maaso naye omukuggo muwalawo tunulayo ewaka abakazi betemutwala nabbi yagamba omusajja ono tagenda kulaba kujja newange sigira ziri eno ebirevu bingi manya oli imanikaali ejjana teri abantu aba kasita batakubeere mu maaso bizibu sobola kusaasira asooka mukyalawo okubeera batebiyigire ng'omugjawo omuta bintu bigira kuba bizibu Abubakari yagamba Allah ampadde ejjana naye okugikakasa ng'ebigere byange bibiri biri munda n'agamba nyinza okuba nnyingira oyirage nankwata enkutu nankumyawo omukyala oyo tubana nawumbulamu zira buso muliro mugenda kubeerawo mwenyole Allah subhanahu wa ta'ala atukabagambe nti buli omuwulako oba gweyingira ejjana nyina ejjana eno yammwe babiri omwadi we munne sobola kukwatira wekimufuddeyo ku bakyala bali mu butale omukyala akola oba nongereko ekyokubiri omukyala akola buli alina omukyala ng'akola olina ebizibu bisatu ekisooka abaana abamusibawo abaana abamusiba ki oba babo naye balimu olutaketake balimu olusogasoga bisubisu napaka enyini gy'owangaali okwata kabira ka mukyala w'abaana sibe kiri bwokakwatako neeryoweweki zinyawe nalinje mbere mu hoteri era omusajja ng'akwatira omuwala nengamba singa abadde mukazi wange nga yali wano nze ndyeri eri mu Kurani ensomesa era bali mu kunyigoona mukazi akola abaana abamusiba ekyokubiri omukazi akola stress akwata sente abalewati za mukama we bukadde butaano gwe mu nsawo erina musiringi bitaano ate kugwa emisiki stress tabala kusaasira yekulira okusaawa nnya omusiraamu omukyala akomawo nnya gwoli kukulaba akatandika obufuufu kulikayo nnya kyobweba aliyu radiyallahu anhu yagamba nti omuntu asabira ku mukazi wange oyo tetulina mirembe mutta sobola kusaasira kati abakazi abakola tetukyalina baana basheka era nyina statement yenakose buli yenna alese omwana nga si mulungi mukabuli si birungi obirabanga ebyokuzanya bye naye omwana nga buwo tugenda kwebaka jubaba nabbi basobanga eddu'a nabbi Ibrahimu alayhi salam rabbi ja'alni muqima as-sala yazaako ki wa min dhurriyyati ay al-zatti abaana bange basaale sobola tukwate
nabbi Nuhu alayhi salam alaba omwana azikirira n'agamba ya Allah innahu min ahli mwana wange oyo obulumi bukola ki? Allah namugamba innahu mazima ddala omwana laysa min ahli si wuwo innahu amalun ghayru salih si mulimu mulungi. Namugamba no toddamu okwogera byotolina okumanya. Omwana ndi mukumujja mu luyolo alina kwetera bizibu ate omuzaamu nze mujjemu si wuwo obeere ng'ojja kwebaka mu kabuli. Namugamba no tokiddangamu okwogera byotamanyi. Ono omwana mujjeemu. Lwaki mujjeemu? Weebake mu kabuli. Tobalaa kusaasira. Nabi Musa alayhi salaamu era atambula ne Khidri. Kiki yasooka okukola ekyewuunyisa Musa? Yakola ki kyasooka? Yatta muki? Musa yamugamba atya? Akatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin, ossa omwana omuto atalina musango gwakoze? Namugamba okoze ekintu kinene. Naye yali amunyonya kubanga Khidri yalina ilmu ghaibi, ilmu etalabika ghaibi. Ate Musa yalina ilmu ya qala ezino ezaffe zituli ng'ebintu ebimu tabitegeera Musa alayhi. Namugamba amma al-gulam, n'omwana gwe nasse fakana abawaahu mu'miniin, yalina bazadde be bameka? Bakkiriza. Naye Allah atidde ti omwana ono mu maaso agenda kuzikiriza ki? Bazadde be bali mu kabuli beebasi, ajja kuleeta ebizibu. Khidri ne mujjawo. Allah n'andaga nti omwana ono mu maaso agenda kweyawula, agenda kulya ebisiyaga. Ne mujjawo bakadde be beebake. Akagamba ako kakwati basiraamu. Allah okukattira mu Qur'an kwebaka mu kabuli kubanga abazadde b'omwana baali baafa. Naye Allah agamba nti abaana omwana ono ayinza okuvaako ensonga abazadde bano abali ababiri abalongoofu balina kwebaka. Sobola kusaasira. Kati buli muntu yenna genda n'abaana bana, naye abaana bamiteeke esatu. Tusaba nnyo Allah lwana makazi lwana masajja olina okubutalekawo baana basatu. Olekawo omwana atya? Otherwise muzimbe emizikiti, otherwise mulabidde bamulekwa naye waliwo ekigenda okubafuukira ekizibu n'omaze okufa. Temutagaddeeko mu kiseera zenyeewo n'obusiraamu. Omwana ono atambula essomero ly'obusiraamu weeriri, omwana n'agenda ku ssomero naye ebikudde mbaleeseesi oyagala munaana. Omwana n'ajjako akatambaala n'ayambala bamuyita bukwatula kagenda omanye omuzungu mubi. Kati sikaati yagijjamu yagenda okulaba temubira babulungi kati ateke okwatula empewo efuwa bwenti kona nekebikwa. Omwana olw'okukwayagala munaana naye yayambula akatambaala n'ayambala akasikaati kali waggulu n'agenda ku baleesesi. Nsaba Allah abange baleme kufuna munaana nyingire nabedda sika munaana n'okabuli sigenda kwebaka. Ojja kufuna omunaana omwana agufune naye nga bizibu mukabuli ofulaga. Bawala banna biteriyo ofuna munaana. Essaawa zino Fatima Zahara kyekimuli ky'ejjana. Nabbi yagamba kyekimuli kyawa? Yafa talina mmeka? Olunaku lumu Nabbi alaba mulamu we Asma, mulamu we amulaba ayambadde olugoye n'amugamba mulamu jangu. Nabbi yasobola kutunula bali bw'ati n'amugamba mulamu kubanga yali atamulaba. Mumanyi sheitaani embi. Nabbi yagamba alhamu walmaut, mulamu w'oluki. Kati eno sheitaani erejja ne tulamba etya mulamu ye mulamu.
nabbi agamba mufu gukambula tabala asasi nabbi n'amugamba ng'atunudde ebbali n'amugamba asima bintabiraki n'amugamba nti omuwala yenna wagenda mu nsonga taddamu kwambala bwatyo genda obiggemu naye abakyala batuleetedde ebizibu Allah abasaasi naye tuze ne munya abakazi mwe mwalibadde mufaayo nnyo ku mwana kubanga mwe basinga okubonyawo olubuto olugwamu paani toyaga kulya paani akunyira bubi ebijanjalo byonya bubi oyaga kusiba mu toyireti onya buyembe buto lwakaweza mwezigo nerugenda mwena olwa ddagala bikaseera mpiso lubonyabonyane n'otuuka myezi mwenda kuluzaala ani yali agenze kumuleeba nagendayo ogendangayo kukola ebigambo ebiri buli omwana yina biki omwana n'akuluma okuba wayingiddemu mu kuzaala n'otuuka okubanga ogenda kumuzaala netutandika zika subhanallah alhamdulillah obamalaku katamalaku naawe olyeyo okawabiranga ekito ninagendakawo mu mbeyi ne baleeta omukwere omusawo yinze atoli okuntugu ng'awulira afa mukugendangawoko n'otuula n'owulira ebigambo byabwe nga balajana waliwo agamba nkomye kwono seebyamo ono yasembyeyo nsanga ekya afune mulala kati omwana n'abagenda n'omukuzaalibwa n'omuzaalira ku munkeeti ne katandika okukaawa kakaabirirani sabanga akuwejjana nesisitwire ddawo kubanga neziganyogoga sabanga akuyadina amazzi aganyogoga mabiri asooke nga asomeseeko Imaamu Shafi yagamba law alimtu singa nali nkitegedde anna almaa albarid mazima ddala amazzi aganyogoga tankusul umma gakendeeza obuwangaasi mumashariki tukusaaliganyedde ani ayogedde ebyo ate naddala mu abasajja buli yenna ayagala okutuuka batandika kuyimbira akayimba kali kasiisi abazungu batujja ebintu bino okutukosa kubanga fe abaddugavu Allah yatuwa kati baagala kendeeza ekyokubiri buli yenna ayagala okuwona typhoid bakumazzi aganyogoga mukategedde tonya amazzi gaki ate bannasayansi bagamba amazzi agabanya ennyonta kiki kyali nyakyali naye wonywa gano oyogera ki ate osanga oli alidde piraawo alimu buto n'ateekako bino ne binyogoga ekyanabaalalusa n'akolerera abantu eyo tuyiseeyo buyisi tuddeyo ku baana mbadde ndi kwajati omwana asinga kuluma baani naye ate mmwe musinza okwonoona baani wallahi n'otuuka akaseera omwana n'akaaba taata w'omwana agenda okulaba omwana akaaba nnyo n'agenda wanamba bbiri sijja kubisobolayo n'akulekera omuki alaba akaaba nnyo mufulumye wabweru n'omwana wo n'obonaabona n'omwana oba oli mu kulya nayonoona n'osooka oteekaawo emmere n'osangulamu okumwonoonya gwabonaabona naye ate abaana mmwe mufuuse ensonga y'abaana okukola ki kwonoona kati ogenda kuyingira kabbuli omwana akubonyaabonyeza ne mu kabbuli bakuba ekibooko mulekeramu omugamba baseeka babaabamu omanyi omukazi nga yakutuulidde obulungi obula smartphone manti buli wokomawo taata w'abaana simu teweera kati oyo nga yetandise ng'ayagala mbaleesesi juzi nasomyeko amawulire omu agasomye bw'abantu bali okulwanyira amasomero baabunabuna natunoddenaengambalaagasiyo amusasi mwana wange njagala agende ku St. Mary's senti kitegeeza sitaani Mary's
Sitaani Pawulo gy'otutomuki bakuteekemu bali omutuukirivu nnyina wani tusabire ffe abaki n'ogala omuleka ku Islamic. Abaiti balina bizimbe birungi osanga oli ng'agala ebizimbe birungi naye nga ye yasomera muti mwetulubizigezi agawawa naddala mwabayimu because wowe yajja muzikiti okunaga the mosque is that coming back okuza ku musikiti bagenda kuziikawa nabyesaalira n'omutaka oganda okusaala jama mosque is that musikiti bagenda kukukwata tukuteekeyo. Juzi mukwano gwaffe mukwano gw'abandi dokita bwe yatubuuza ennyumba ya dokita waliwo agisiimula n'obuliri ndowooza waliwo okufaana ebuvujjako waliwo okubawo kati kataka ali Dawa sobanga musaasi aliwa mutaka naye ndowooza abadde asanga akacaafu n'ayomba n'olisomya abasiraamu abaana omwana mbasaba kati essaawa zino omwana akyasinza okukunama mu nsi yonna mu bayimbi musiraamu kiba naye abaana baffe babyegomba sabanga tukwatire kati abaana balaba buli alina omwana waliko munaso buli alina omwana waliko mukono buli alina omwana abawulu muwalikeko tulabe mulinda ki teriyo omuntu azizza busiraamu babe ng'abaganye okuwasa. Yuzi omukyala yakaaba amazika ng'agamba omuvubuka afudde tamulekeddewo ki naye omukyala yakaba mu statement enneewuunyisa kale sengandekeddeyo ekisolo n'ekirabangako laba omwana watuka okwegomba kale wadde wa haramu yagulesekalinendabirango sabala atukwatire omanya abavubuka ndayagala kusobola kufuna sofa set gwani yakugamba nti taatawo okuzaala yamala kufuna sofa set eno bakole obwenzi osanga omuwala nti seekayo yagenda kutwala nekyali naye nga bamukwana ebweru atuusi mufumbize abaana bamu. Omuwalabu yagamba omuntu yenna n'alwawo okuwasa sayanda agenda kwejjusa naddala ku mulembe guno nakibagamba ku buli baana bonna abali mu 2000 omwaka gwa 00 bali 0 bizibu kati bwoganya okuwasa era essaawa zino omwana ategeerako obulungi bw'obuwasa omuwala nga bamuzaana mu 85 be balungi naye balwa 2000 2001 2002 kati otulakujja mu 3000 ate ekyokubiri muwulize ki mulekeraawo okuwasa abakazi ng'asomye ennyo temuli makulu teriyo muntu mubi nga mukazi asomye ennyo omugamba please time for swala no very good ayina biseera byakusaala abantu abasomye bakukiwala bazibu kiringa hafidu kuwasa hafidu awo buzibu tebasobola kukwatagana anti bwe mwalina Quran onaleeta aya onaleeta ki kati awoogamba katekate tebikwatagana onalina aya naawe olina ki tebikwatagana sobola kusasa kati buli alina omwana nkusaba abaana bamiteeka esatu wana balina okuba mu makaabo. Omwana Allah bwe yasooka okwogeraku yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza inna min azwajikum wa auladikum kikyezako aduwwan lakum omwana aduwwu Allah afaanana atyo aduwwu mulabe
Kubakyala bamwe ababiri abasatu abamanyi mulimu omulabewo ng'ali mu kusabira dduwa. Nze nnina omwana gwe nawulira ng'agamba naye taata aganidde mu kakusa mbw ataata tafa takalibalawo aganidde muki takaliyo. Omwana aduwu nga muki mulabe sobala mututaasi. Wallahi toyinza kwebaka ng'olina omulabe. Nye kyembuuza pulezidenti wa Ukraine yeebaka lwaki? Waliwo omulabe akoze eki? Yeebaka oyo? Buli yenna alina omwana aduwu teritulo. Ani buli simu evuga n'ogibulira olowooza ya osi. Alo? Musitaafu omumanyi? Omutima ngwe. Abaka kibagamba ki? Oba yakutte embizi kati? Oba ali mukomera? Teweebaka. Aduwu mwana muki? Akuteddeko omulabe toyina tulo. Osala busaasi. Buli omu nja kubalaga ebitendo bye dakiika ezibawulize. Omwana aduwu alina ebitendo bitaano wandiika. Kw'omulabira n'ogamba nti wallahi Allah yampa omulabe ewaka. Oba osobola okukola nakenderi egisinga. Oba tosobola sabala kusaasi. Omwana owokubiri Allah yagamba nti innama amwalukum wa auladukum kikyeyazaako fitina. Omwana nga fitina kikemu. Allah bwe yalina ebitendo bina ekimu ku byo ye muwala akuze naye nga wallahi teri wona bajja kumugambako nti mutwala fitina. Bayibuli yakuwa amagezi mangu weetwale. Waliwo omusiraamu yazaawo ku muzikiti agasenga nina abakazi mwenda amawala mwenda tuli abasajja ayagira batwala nga tolina naayitako wo kuwasaawo wabula babbe. Mumanya nti abaana balina kiteri fitina benderako awo wejjamu embuto twazaala wejjamu embuto mulimu olwa Pawulo mulimu olwa Muhammadi mulimu olwa Mustafa mulimu olwono yabadde ow'embugo ya musamize bonna olina fitina. Bazaalira awo tomanyira bakitaabwe buli awo okuyita taata kojja nani nabira. Wallahi okuba n'omuwala ne bakamuwasa kikemo kiki? N'omulenzi ng'ali awo akyalya mmereyo kigaana okuwasa kya nga mune wakyovaawo vira ddaliwo. Enkoko ekuza obwana emugojja mukoleki naye bw'olinodde waka towasa olina fitina. Omwana owokusatu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba la tuhliku amwalukum wala omwana muhliku asikiriza. Omwana ng'akola ki? Allah yamuyita muhli. Omwana akumalawo n'akusaanyawo wenna totali. Nozamula abantu waliwo famire ezaalibwa ennene naye olw'abaana obutasoma zikyaliwo basigaza ki? Sijja kubabuuza mubamanyi muyinza okundeetera ebiki naye katuwawo famire z'otunye n'oga alhamdulillah no famire kyakola ki? O famire eri paliseeri abepalise babuze Allah kyabitaga Suddiiki. Famire ya Suddiiki mulimu baafizo mulimu bayinginiya mulimu badokita bebakolawa mulimu baki bana naye gwe abaana boyina mulimu asima toyireti mulimu atunda amenvuwali sobola kusasa waliwo ayimba emmotoka Nakaloke namuzi n'ow'ebitano nga ne n'olwala ekibadde eky'emitwalo 5 wallahi tezibasobola zisonda. Muhulike bakuzikiriza omwana asembayo nga ye mulungi soba Allah mutuwe rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
gwe bayita kurrat a'yun ekitebenkezo kyaki mwana kutebenkeza kati nze singa kitanga abaddewo yali badde awulira atamuli nga nze tukuŋŋaanyiza wa singa nze kati waliwo abatera okukwesiga ku mutabani wange ebyo byambulemu okutereeza kubanga alaba yamuweesa ati ekitiibwa neyegaana okufuna omwana akoleki nga wallahi oba oyingira omuzikiti bwoti ogenda okusanga yazira mutabani bagenda okutima eswala mutabani we yasaaza owulira otamuli ekisani musajja omusahaba ku mulembe gwa nabbi yagenda mu jihaadi n'amala emyaka 25 katadawaka naye bwakomawo yatuukira ku masigiti n'asanga ng'omwana ali mukukola kutuka n'agansinga omwana yabadde wange nayaga bulungi bagenda ewaka addayo anoonya ewakaawe atuukawo nga n'omwana atuukawo ne batandika okulwana gwani akuleeta makaaga gwani akuleesewo omukazi wejja n'alaba omusajja myaka 25 namugamba aleetebwa omwana ono taatawo ono mutabani we yabadde akola ki yegombowa naye njagala okubuuza ekibuuzo ebyokusaaga singa bateeka kanyimirire singa bateekawo seeka mutima ne kenzo omwana we yagala afaanana temwogera lwakuba muliwa yogera lwakukyala seeka Mutebi talina nyumba talina mumaloka eri kenzo nyumba yalina ya biliyoni emmotoka gyavuga biliyoni 3 ani mukyala amashefu seeka Mutebi lwakuba tuliwa naye seeka tufuluma wabweru awo tufuluma wabweru awo tegegomba juzi wawosi omwazenyi wange yamugambye nze kintamisa okusomesa abaana mu ddiini baseeka basabiriza okyogeredde wano akwatuliwa naye wanga amanyi omutima tekola bali insana ala nafsi mwena mwentima ligamba no seeka Mutebi alina ki nekyama ewuwonga ntimya buwala n'ebikenzo ani bwowa era kyosooka okuteeka mu bwongo mumpa naye anaakola ki maama abeera mu kisenge ng'akaaba ye taata imaani kaadi seeka nkuwadde maama abyeri akola ki mwana wange guma ebyolaze guma kubanga ekisookera ddala embaga yennyini ebeera ya sunni sibe kiri embeera ya kishe nze nakola embaga eya sunni nagibanyumizaako baada basiri bamala okumpowa aye sebe nabada kusomesa palisee yamala okusomesa olusekananga wallahi musomesa mulungi walayo ne batuwoowa nenfuna bodaboda awo yali afumba zabala kisasi yagana okutulako teyatuuka ayina abaana omeka naye zino embaga zimukola zino eziri mu shiriki omwana we bamukuba ekiiso temukolanga mbaga ezo nabbi sallallahu alaihi wasallam wesomako embaga ya aliyu ne fatima allah bayanatenda kubanga byagamba yabazeko qurani zinabimazeeko yalla bisimillah naye omwana mutumaina agenda okukola ki manya kurratu a'yun ekitebenkezo kyaki omwana okutebenkeza sobola tuweka abaana sebo kurratu a'yun omwana akola mu state house sebo yakolera program president si kirungi naye owo yakoleza emizimu yesekulitale mukimusawo abaana agafamire abaana bonna olaba bali mu bifo biki byamaanyi omwana okutebenkeza subhanallah
okusaasira atweko famire ngeza abaana abalungi bwe bati kakobe wano kati nkooye salamu alaikum miseze sawa ki sawa Allah subhanahu wa ta'ala programu girangu mbadde nyina okubabuulira buli mwana ebitendo byakola ki byalina naye mwezikirize Allah yangerera olubuto alusaasi lwensomesa ennyo ate muyinza okukusanga ku kamera abanga alusaasi barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr nja kusaba nga sindaba ku bbola oh barakallahu fikum abanga alusaasi abanga Allah